Abantu bangi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bakyalina okusoomooza kw'amazzi amayonjo. Bangi ku bano batambula engendo empanvu okunoonya amazzi. Ekizibu kino kisinga kweyolekera mu bibuga okuli Kampala, Wakiso, Mbalala, Arua n'ebirala. Amazzi tugalina naye mu bantu tugatuukamu bulungi. Olw'ensonga nti waliwo payipu z'osanga nti zo ntono ate tezisobola kutuusa amazzi mu bantu. Naye the good news oba amawulire amalungi waliwo project government gy'ereese project nene nnyo ya euros miliyoni 93. Ezo sente nyingi tusuubira nti zino zigenda kutusoboseza okuteeka mu pipe endala ennene esobole okutuuka mu bantu. Ekitongole ki National Water and Sewerage Corporation kitegeezezza nga bwe kitandise kaweefube ow'okulaba nga amazzi gabuna wonna. Akulira ekitongole kino Silver Mugisha atubulidde nga waliwo ensimbi eziteereddwawo gavumenti okuyambako mu nteekateeka eno. Currently handling this through a euros 93 million water distribution improvement project which will soon commence. We have finished all the procurement processes. We are doing final negotiations and contract amendments so that we can start this project in Kampala. Agamba nti ekitongole kifiiriziddwa nnyo olw'abantu bakyalina omuze gw'okubba amazzi. We bamba amazzi of course, amazzi gano tuba tugatadde chemicals, tugapampize n'amasanyalazi, naye bw'ogabba oba ofiiriza kitongole sente. Kati bano bakwataganye n'ekitongole ky'ebyokwerinda okulwanyisa ekizibu kino. Waliwo n'amazzi agakozesebwa wabula nga nago tegasasulwa. When you have finished carrying out repairs, you flush the what? The network. That one you allow it, you know it, but you don't get money out of what? Out of it. That one is about 3% according to our research. Then there is also water that goes through leakages. The KCCA is doing a road, they cut a pipe and the water gets lost, and then they call you and you do what? You control it. That one is about overall in Kampala water, especially here, it's about 17%. Okusinziira ku Mugisha kizuuliddwa nga bwe waliwo ne mita z'amazzi ezikyabala emiwendo emikyamu. Waliwo amazzi bwe gayita mu mita ezo zitagabala. Ekitongole ne kifiirwa n'olwekyo tuli wano tuyiiya magezi tulabe ekintu ekyo tukikola ki. Okwogera bino babadde batongoza ebisuubiro okukolebwa mu mpeereza y'amazzi mu myaka 3 egijja. Abantu abafuna amazzi gaffe ga National Water emyaka 10 ewedde bali miliyoni 5, naye kati we twogerera bali miliyoni 19. Okusinziira ku National Water mu nteekateeka empya, abantu obukadde 32 be baluubirirwa okubeera nga bafunye amazzi amayonjo omwaka 2034 we gunaggweerako.